Wagisebo mpaka buli obusalawo buli obusalawo bako buli bugundi buno ogirawo tuka olinawo otuuka n'okagira bwoti ne kabuukamu olinawo otuuka ne kavuuma lwakasaala bavuumizaamu kati empaka zaki ate buli avuga Subaru abamoloka za mpaka okagulayo ne kabanga kakola bintu bi yesebo anti emmoloka yekola emirimu eby'amaanyi yeevaayo ng'obulwadde obuliwo butebuli siriyasi nga bulwadde buli awo simala kwetakula kwekola biki naye kasa bulwadde buba siriyasi ng'ojjayo entambula eri siriyasi mu galagi bweri kuba emmoloka baaziganye okuvaayo naye obadde otya nga yafudde yabadde erazeewa nkufaananira amooti taata nkufaananira amooti embeera nga nze omuntu empisa nga buli omu tuli mu nnyuto kati buli omu yamanyi embeera bwemuyisa nze empisa bwange si bubi nnyo ate si bulungi nnyo kuba ebintu ebisinga tebikyatambula buli kimu kiri sitaaka naye ng'ekisinga obukulu nti tuli balamu tulina kusigala nga tulwana tusigale nga tuli balamu bino bwe biggwa embeera ejja kudda ku nnomo ate singa ne bwebadde mulimu abatamu bayirenga ng'eno embeera etuyambye buyambi nejja waliwo ebintu ebimu bye tubadde tetumanyi nga nti bya mugaso nnyo nga babitugamba banemukole ku exercise buli omu nga tawulira buli yagulamu akamotoka ke nga mwefudde ab'obumotoka ogenda ogula obutungulu n'okoleeza gula ennyaanya n'otokosaawo kugenda wali kugenda mu kabuyonjo n'otokosaawo kayina embeera lwaliro givaamu nga bategerera emmoloka yakolebwa kukola ebyo ebyewala kutikka kugenda naye mu zino ennaku eza bulijjo mukole ku exercise eyo vibe baserebu bagiteekawo kuba yeekola ssente kuba abantu tebasobola kuwagira ng'oli bubi abantu tebaagala muntu ali bubi ekyo go ge mazima baagala ng'oli bulungi ne bakupangisa ojjokole obwemusi ku mbaga n'ogira mu mmotoka gyawe ekitiibwa kuba ssente abaazi yazikuwadde n'oyambala essuuti ennungi n'okola kiso kati bibeera bya mirimu naye kati essaawa zino reality eba ekiikinze ini kati essaawa zino mulimu abali obulungi nga bo baali baakola mudda mulimu n'abali obubi kuba ne mu basuubuzi kuba mwe baserebrity mwe mulaba balabanga abali mu nsi ey'enjawulo naye tuli mu nsi y'emu nti mu basuubuzi wali abali obubi nabo ng'enjala ebaluma era mu basuubuzi be bamu wali abali obulungi ennyo mu bakubi b'amataffaali mulimu abali obulungi essaawa zino mu bakubi b'amataffaali nabo mulimu abali obubiso industry entertainment industry ne radio ne bikibi ebibasanyusa si byanjawulo nnyo okuva ku mirimu gyammwe lwakuba nti ffe mutulaba mutuwulira ku radio ne twejubisaamu ko sate sekendi ne tweperegeesa naye naffe eno waliyo tulimu ebiti mulimu ebiti nti oli ali bulungi nnyo naye ali bubi so newaffe eno bwolaba oli ng'atudde mu kamera asaba akawunga tokitwala nti bonna basaba kawunga ye ayinza okuba akasaba nga ye musajja atu embeera mbi era omuntu talina kuvaayo n'agamba gundi tolina kusaba kawunga buli omu yamanyi muganda ngo okufa enjala okuswala enjala n'okuswala kyekisooka okutta teriyo muntaana ya muntu bwe bali bagayiti bannaye gundi omugenzi tumuziika ekyamuse obulwadde obwamuse kuswala abakazi bewaka ne mubalekayo ne mugenda ne busire kwini bani abadde bagenda mu mabaala serebu bwe babiyita baserebu buli omulaba mu bbaala aba akola gololaba omuyimbi mu bbaala okujja aba akola baba bamuyise kuyimba kyekisooka kyakubiri abamu baba bazze kola appearance aga mabaala gabasasula gayitako mu bbaala yange abantu bamanyi nti ebbaala y'amaanyi nnyo oyitawo baba babasasula abasinga eyo bye banywa bye mulaba banywa yaddugaze emmeeza baba ku bbiru ya bbaala so temulowooza lwakuba nti bwe bayimba itiize ote gwe lutalo wali omusanze wanga ayina wakyakala ti lutalo wuli bamusanze anywa omwenge lutalo wuli serebu baliwo kujjako bantu nnaku na stress
so ebisigadde nabo balinga abantu ba bulijjo naye bwe munaddawo sima bulijjo bagenda mu mabaala sima bulijjo basipendinga n'abantu abalala basipendinga lwakuba nti spendinga y'abano nti bwe mugiraba nnyo ale ne mulowooza nti balina essente abasinga mu mabaala nkugambye bagendayo kukola ssente nze bulondaba mu bbaala mba nkola mba ngenze kunoonya mawulire mba ngenze kukola bwemusi mba ngenze kulaba night life etambula etya then nkyansobola ogiripootingira ate abasula ewaabwe nze kino kimpa kyakuyiga actually tekimpa kyakuyiga kyongera ku bye nayiga edda nti ekisooka banaye Katonda w'amaanyi bwe mujja kuddeeyo mudde mu kweperegeesa mutandika okusinza amamotoka gammwe mulonafunamu essente Katonda w'amaanyi ate gyali kuba kano tuyinza okudda mu sayansi sima akawuka kazze naye buno obubonero obuyinza okukulagako nti buli kimu kyobadde oyita ekyamaanyi kisobola okukakkana n'osigala ng'osigaddewo ku bwa Katonda so bwe tuva mu mbeera eno obuwombeefu bwe muyina eri Katonda abamu mwatandisa okusaba abamu mwatandisa okusaala busigale nga bwe bumu ne wali nga korona agenze Katonda asigala ye Katonda asigala w'amaanyi kyakubiri okweterekerawo bannaaye buli omu gy'oli muve kuba nti ate serebu naawe gy'oli ng'omuntu nze kyennayize akasente twongere okukatereka bw'ofuna 10 bw'ofuna 10 nga basudde bwe yayimba yagamba bw'ofuna 10 lyaka 2 ekinaana kisigalewo asatu gadde mu mulimu ataano ofune woogatereka tomanya ddi mbeera lweryonooneka katereke embeera bwezi zikyajja ate nnyo kasitokebera mu katabo ka buuki ola Saturday waliyo akavulu Sunday waliyo akavulu ng'ennaku nga 3 kunsinawo zosooka okufuna ku Saturday osira essaawa zino teri kavulu teri mbaga teri kwanjula teri anything n'oluyimba ne bw'olukuba kati abatadde ennyimba mweziri ng'ovudde kuzira eza coronavirus mulimu abatadde ennyimba nezinyumira abantu naye tebagenda zifunamu bannyinizo so kati kaseera bujjo ke twogerako the same for rainy day kati rainy day yazze and it is not only rainy day mwe bwe yamaze okutonnya ne floodinga kati buli omu ali mu kukwata ka savings ke buzulamu busobola okutambula so buli omu kakase ebintu bibiri byenyizonza okuyiga one Katonda gyali twongere okweterekerawo ku kasente katubeerengamu mpola mpola ebintu bisobole okutambulira obulungi nga olwose noyogera ku nnyimba za korona kyaliwo nnyo gravity yaveyo n'agamba ebiyimba bya korona bitutamye tebinyuma bibi nnyo enjala etuluma mutuwoleza naaba mu ngalo simanyi keep distance gyoli gye tugenda olya ati kati gravity mutuufu ate mukyamu one buli gyembeera bwebeerawo embeera bweti kyetusooka okukola awareness bantu kwongera kusooka bakakasa nti nga omulwadde wa siriimu nga tonnamuwa mmere nga tonnamuwa olina sooka mukakasa nti obulwadde weebuli nosooka omulaga bw'oba obuyina olina kweri otya olina kubeera otya naye nasooka obimanya ate nabufuna then nosooka omulaga nti babwewala bwe bati ne bwe bati ekyo kikulu so mu kyamu okugaa nti ebiyimba bya korona tebinyuma ennyimba za koozi tezirina kunyuma kubanga zaali siza kutwala mu mabaala kuzizinirako yalina kuba message wali tosobola kusanga olaba wano e Uganda waliwo oluyimba lwa omusajja bamuyita Oliver Mutukuzi we yafa we Zimbabwe yayimba oluyimba todi dende oluyimba lwa siriimu lwakuba abantu baluzinirako mu mabaala osanga abantu beekutte squeeze ku luyimba lwa siriimu so kitegeeza abeewaabwe obubaka baabufuna ffe abeeno twafunamu ndongo so mu kaseera kano tekyabadde kikinyuma nakikitanyuma kyabadde kyakusooka kuteekawo vibe ey'amaanyi abantu ne bakakasa nti obulwadde weebuli kati ebyokunyuma ne bijja oluvannyuma ye lwakuba yatunulidde byakunyuma naye saa twali twagala kusooka kutwala bubaka kyakubiri tusobola banja kugamba bayimbi enjala etuluma mututerawo buli omu kyalina essaa zino kyawaayo walabye kampuni ezisuubula pikipiki zawaddeyo piki kampuni ezikola buli omu kati abayimbi bo mulimu gwabwe kuyimba tebalina mabeekeri nti wadde abakuwa emigaati nabo bennyini beekolereranga bo buli omu akolere teri gwe baatuma kuva wuwe ne bamugamba teri gwe twagenda wuwe ne tumukonkona nti jangu oyimbe buli omu naffe twamulabira awo ngazze ng'ayimbye bwe yajja ne yayimba bye tunyumirwa ne tugenda ne tusasula ne tutandika okumulaba so kakati mwe mulina obuduuka bw'oku byalo bwe mubadde nga mugulako ebintu nga korona tannajja wagenzeyo kaduuka ne bagamba bulijjo tubawagira nnyo
naye tetunnalaba mutuwaayo kawunga ka bwerere. Era bagize bali bagamba abayimbi weeyayu gavumenti weeyayu Gavumenti gye bawa omusolo gavumenti ssebo gundi abayimbi temubasasula sente za bwerere. Omuyimbi akeera ku makya n'agula oluyimba ng'omusuubuzi w'okadduka ke wammwe bwakeera ku makya n'agenda n'asuubula n'omuyimbi asuubula oluyimba balugula wakati w'emiliyoni ne miliyoni 2.5 abamu bazigula na miliyoni 3 eyo n'ateekamu investment n'agenda mu studio n'akola oluyimba lwa mitwalo 8 ezo miliyoni 2.8 n'owedduuka bamala obisuubula biteekamu transport abireeta n'aveeyo n'agenda akola video ya miliyoni abamu bakola ya miliyoni 5 ekivulu ky'ogamba simala tukuwa ssente fine mumuwa tweyanziza nnyo ng'era bw'ogula ku waka supermarket w'oku kyalo kyammwe nga bw'ogula ku famasi y'ewammwe era naye bw'amala osuubula teriyo bayimbi bebisala. Thank you. Lwaki basala basuubudde bubi baba basuubudde ebintu byemutaagala kugula era waliwo n'abo buduuka abakola loosi kubanga bye basuubudde mwe si bye mugula. Nerowooza akaseera kano ngammwe mudderi ne mugamba bannaye ntegese ekivulu mumbeererewo mujje mu nnyambi kana akaseera sike mwalivuddeyo ne mugamba katuduukirire ku bujjo naffe be tusaba okujja mu bivu naffe tubaweeyo. Anti abamu bawaddeyo gye bali abawadde anti kati obuzibu mmwe bwe muyina eno society yavunda nti buli awaayo mwagala abeere mu kamera mwagala aveeyo ku TV bane nawaddeyo kati muli muffe kati ffe ngaffe abantu abamu nze nganze ebya kamera bwe babanga ebintu byengaba si byange nga nabijje mu makampuni nzikiriziganya n'okuki okuteeka abembiwadde mu kamera lwa nsonga ababimpadde abakontributinze baba balina okulaba nti ebintu byabwe nakoze ki nabiwaddeyo kubanza okuva ndooza 2 gumu nze nkola charity tugaba ebintu naye ebimu tebibeera mu kamera ebimu biba mu kamera lwa nsonga ebimu tebiba byange. Omusajja yakuwadde obuwunga bw'ekiro 5 walabye Jeno Kayanja bwe yawadde abayimbi obuwunga obwo kituufu gwe babuwa tunula mu kamera lwa nsonga nannyini buwunga ayagala okulaba newe mma nkutte mu nsawo yange nengabira neyiba wa abamu balina batwatandika bali mu primary uno ndi mumuweerayo fees lwa nsonga zange lwe nditandika zisolooza mu bantu nja tandika baleeta mu kamera nti wuuno asomera wano wuuno asomera wano tonsuubira baleeta mu kamera so tolowooza nti atannawaayo gw'otannalaba mu kamera tannawaayo abawaayo naye olwokuba bajja mu nsawo zaabwe teriyo abo ababuza accountability